Yumbu sisala Kampala gwato omugwira ojje gwogobenze Kampala nze naligobye ye Kampala ati Kabaya Kabaya alina kulunda nkoko ze mwana namulaba alundo enkoko obuyiwa yibwa byalina okubeeramu Kabaya mukuba olwine musango bakalo Kabaya straight away slap ekwatirawo oyagala bwa president ate oyagala bwa kansala kino kyekifo ekisinga n'obwa kansala gw'omanye ebirungi byenfunyemu tolane buchamanya naye yita president ola buchamanya hizo kwa president wani oyo omulema nawe Kabaya abadde Kabaya mu bufuzi Kabaya akoledde bajogete yuti Kabaya ngenda kuba oluyi Kabaya alina amazi Kabaya ngenda kukuba oluyi Kabaya tena wadde kintu kyonna Kampala wano alive kwe tuli amanya bampita Mechanic Rabongo barima Sam weewaawo nze nzikiriza nti emiti emitoje gigumiza ekibira mu mbeera yonna tulina okusigala nga tutuuka mu bavubuka buli bootereza mindset y'omuvubuka oba otereza eggwanga lyo yatuyimusa n'atuwa microphone eno kubanga ategeera nti fe abategeera obulungi tubawangaliddemu ebbanga tubavuddemu era ffe tubaza Mukama olw'okuba nti atutuusizza wano wabula twagala kunyooma ttafaali na limu ku nkyukakyuka ya nsi yaffe era ku nkyukakyuka yaffe buli kadde tubanoonya buli tuwulira eddoboozi tugendawo lwaki twongere ddala okulaga omuvubuka nti osanga endowoozayo oba endowooza ye si ntuufu oba ntuufu emboozi nga zino zitegeerwa ba bwongo bokka gwe bw'ozituulako n'ozekkaanya obako nekyo zitegeeramu Uganda yeetaaga buli muntu naye ate Uganda yeetaaga abaana abato ensi ekulakulana abantu ekyo kibagamba nnyo tekulakulana bizimbe kuba ne bwe tulizimba kalina agagoloofa nga ganene ng'emivule oba nga ganene ng'eminala gy'e Babeli nga tutegese baana baffe bijja kufa ttogge twandiraba ku mugwira alibitwala ng'avudde mu nsi ey'enkalu olwoka twatereka abaana kubasomesa nti bya muweno nnyo ekitenkanika bwe tulivaawo byonna birisaana oba libitwala tutegeke abaana tuinvestinge mu bavubuka olwo n'ensi yaffe tuginyweze tuli mu Let My People Go campaign abaana tubajja emakindi ku Rabongo Charity Foundation tubatwala eka Mengo kitegeeza ki Rabongo Charity Foundation ejjawana abaana basukka mu 10 abaana 15 tubajja ku Rabongo Charity Foundation emakindi tubatwala eka Mengo kyonna kyoyina olina akasawo ka cement moloka ya musenyu moloka ya mayinja matafaali kiki kyoyina osobola tukwatirako ku nyamba zaffe eziyitaawo Katonda ajja kuwa omukisa akasawo ka cement ka mitwalo 3,10 emoloka ya matafaali ya mitwalo 25 kwa 36 omusenyu gwa mitwalo 9 amayinja ga mitwalo 16 gwasiga mwana omuto omukwano oba osize mu Bwakabaka bwa Katonda era oba okoledde eddala ekyo ekyenkizo mu nnyumba ye ku saidi yange eya right ndina omusajja yambadde black ekiri sajja wakatinti ekiri manyi gatinti munoonyezaako oluvannyuma lw'ebivumo by'okumpitirirako buli bwe nkola vidiyo nengipositinga yezira kulaba Kabaya na Denzo ng'avuma buli bwe njogera ku Buchamani ng'avuma musajja wa Katonda yo nze bampita Jimu yo Kabaka w'empewo kitegeera Jimu yo nvumiranga ki ekikulese wano kwegamba comment zange ezikuvuma ompitiriddeko Jimu yo ati abadongo omwana bo postinga mwana tebaliyo bajonkera president adojoke Scorpion Shaba gwe ani yalonda Scorpion Shaba kuba president era bageto youth mwamulonderawo bageto youth sebo mwamulonderawo Denzo bamulondera bakale yagama ati president Kabaya kama president Denzo ambassador Kabaya ambassador wawa ali Kabaya principal yali ava mu ghetto nga agenda mu ntebe esingako nabukwasa Kabaya era Kabaya kyaliko tolane Buchamanya naye yita president ola Buchamanya hizo kwa president wani oyo omulema nawe lwaki muvuma nnyo Buchamanya olw'okuguluko kyogamba obulema butwala magezi yavayo tatuuse bamubika bubisi kirabika ewa mwana Scorpion ganga boy tewali agijonkera Denzo Kabaya Buchamani boy muli bajonkezi mmwe temusobola mwagwako boy kati Kabaya ina hit mu music kale jingambe Kabaya ina hit gwa mumanyotya jingambe gwa mumanyotya yali bounce wa Bobby ali kana Bobby ya mugoba kakujerega nawe yali bounce wa Bobby wani yasoma abantu abali bamukuuma Kabaya Buchamani wanasijana kwogera ku Firebase eno bagita kibati Empire ashitaka Scorpion ganga boy
kakati Kibati Empire eri wansi wa Scorpion Ganga. Scorpion yagenda ateka gematwale eno nkambi yaffe nato bukulembeze bwe tukiririzaamu ate n'obwe bukiririzaamu wano kitegeera Scorpion asolve bakuli najja wano naffe no tuvaane tulumbe bakuli kyendabye ene nteekateeka yinza okuba nnene Kabaya alina okwebereramu kati Kabaya ne Butcher Kabaya alina kulunda nkoko ze mwana namulaba alunda enkoko awo buyiibwa byalina okubeeramu kitegeera kuba endongo yo boy tagisobola kati atawumba tulekere boy Scorpion Shaba batulekere fe Kibati Empire eno waffe mutundwe gye bali denza abeera wali na tete tuli wano mutundwe kitegeera abatulekere boy abajjonkeza ate twabakubye tune ne Scorpion Shaba boy mugenda Juliamu abajjonkezi mmwe Kabaya Denzo Buchamani entalo munazisobola mukuta abantu basatu omulundi gumu munasobola mu entalo tugenda zisobola entalo zo tugenda zisobola n'ogwengulu tugulume ani abawaga atani atuwaga amaanyi ge muyina mangi mutese nokola ne buditacha samwe uliriza kasolumba omukuffe oba olumbye egganga yonna oshegedde oba olumbye egganga yonna netwali abalumbyeko mu abalumba omusajja kati Denzo yagambye Scorpion Shaba tamumanyi tamanyi kuyimba ata okitegera ata ogembe tamanyi kuyimba ate ogambe tamumanyi tamanyi Scorpion Shaba ate tamanyi kuyimba tegeza mumanyi n'obuyimba bwe music wa muwuliriza yogede Panado tegeza Panado empya giriko eriko Denzo agiwulirize uwe okitegera hati tamanyi kuyimba wa ayinza okubawuliriza ayagala kweguloboozi gwo gunene ati bino betwagamba mulimbo lwabajjonke zitoyinza fuka Jimmy Kabaka w'empewo kitegeera kati gwe Denzo Scorpion tayinza fuka gwa gwe toyinza fuka Scorpion kitegeera eno generation mpya kitegeera mpya kati mujjonkera boyo mate musobola ate mulina bakadde Denzo afe bufi olozo kula muze kati manye Masaka nyina ettaka lyange yaganda Kabaya oyo ne Denzo bawe ettaka bagende banimire mmwanyi nga balundiramu n'obukoko bwabwe Kabaya muwe ekitiibwa oli musajja mukulu Kabaya yes nyizo muwa respect naye ati watampadde respect nange sigimuwa toyinza kulumba Scorpion Shaba Scorpion Ganga oli president ate nekyakati kankubuuseemu manyi Shaba yesimbyeyo kati ebyo bisaasiza ovumbya Scorpion Shaba ate ogamba oti anti gwe president ate nga bwesimbyeyo kuva LC uliriza ye president w'abageto ate yesimba okubeera si wano aletegereza wajja mu byobufuzi ate abako ne wali waki wagwa geto structure yo juliddeko ekibiina ekyo Buchamani yakiteekawo ne Denzo ulira Buchamani yatekawo geto structure awo ezo mbwa mwana na bagenda balunda enkoko okuva wafande Damulira temwagala kankubuuzeemu afande Damulira Denzo ne Scorpion afande Damulira asobola kulabani esuka kulaba Denzo eda sebo awulimbye toina wino sebo tumuyina Denzo agambikako ata abukamba asada uliza Denzo alikusaidia ali mu kitundu kya feno petuli mutundu wano wetuli kitegeera Denzo wali na teto ba mu kigagga ali wano kitegeera kati oloza kitalina maanyi wano mu kitundu kyaffe nange musinga n'amaanyi kati kankubulye mukano njaga Denzo Kabaya Buchamani bategeke tuli anti ndo bayita bayimbi so ekiri Denzo Kabaya Buchamani tutegeke mu battle Jimmy ne Scorpion stage ku stage tulaba amaanyi wegava Kabaya ajja kubatta bamba Kabaya ajja kututta na basaposa baso kiteekamu Denzo akuba Denzo ina hit age sebo yajikuba China mabebe kulu ati we yavayo te yagwa sija najogera mu asina najisa mukamwa kange Nesana wo Scorpion Shaba chona kyazimba mbavubuka bano ate yayeje eno generation mpya mwana olumba Scorpion Shaba olumye nyumba ya Kibati kujijja ko walo tambeko ne Scorpion Shaba nyo mwatambeko ko mu kibuga makati ate tukira okuba okola abantu sebo feke tukuba abantu sebo tukuba abantu kugambe tukira okola kulabo naye jo kitegeeza twatudde banga dene
temutambulako mu kibuga na Scorpion Shaba nga mwambadde kala endala ng'ezifaanagana kale nga zagafaanagana nga mutwe gwo guno nga muyina bye muyisaawo nga muli bangi era kuba kunoonya mwantu batugeze mbafuze eyo batuwe kasente era nga oyimanyi seze mwatambulako mu kibuga nga muli mu kibinja ekibuga Scorpion kitambula ne wadde saaliko kolo saasobola kubaako naye nga bano abantu abakuba tewali yakuba abantu ate abo baali balala Scorpion yayise eggaali si gye bakubira abantu bawaayira okitegeera just bajjonkezi bajonkera musajja Scorpion Shaba akola bino bamulemesa okubeera mu bakabya okitegeera nega tulaba Scorpion gyali obudde buno ali mu Mayanja family masanyaze mu Wabboy Kabaya awaayira Kabaya just not ayaga Scorpion Shaba enyizo okugamba omanyi wakabya sigala wakabya okitegeera wakabya sigala wakabya Scorpion Shaba musajja wakabi ate Kabaya yaggwako mwana goza ki yaddeeri ne bulobo oyita Kabaya omanyiwo enjuyo gimanyi eringa eri mu kalina nawe eringa eri mu kikko yasino maje tulwana ogamba eringa kakalina yo ogibere ne waggulu kikko toza nakumanya nti wansi waliyo obuyumba zera so nayituuse Kabaya kati goza kikugambe tiri mu kikko ezo zaro sigenda bikkiriza kikanchwa ensibiwulidde bwe kitwale wotyo naye kasito biwulidde Samuel omwana nenga this is Chibati Empire to the world mwana Scorpion ganga mwana Scorpion Shaba must shine ata kyendabye mu mbozi eno ebigambo bingi nnyo ate bingi bityaye adayo gatono mulibwo musajja nishtukokali ate musajja natukugamba mu bitaawo abantu basatu abamanyi olimba lwambuuza Denzo jagala nange njitewa n'abaana bange bambuli olimba lwa Denzo wadde n'olumu Denzo kabaka Kabaya washoka tolumanyi Mr. Mwamwa tomanyi ayagala mulasi Kabaya sirumanyi jo kiriza naye kati kale jo kale nzikiriza omusajja nakoze ensobi okweta Denzo ne Kabaya okogera Scorpion Shaba nako nzikiriza ensobi yange naye jo sasagala ozalawe nti abasajja tebalina music ze kugambye tuva mu kitundu kye kimu tutegekeyo kabataawo katono just jo soko nkubire mu luyimba lwo ne Scorpion Shaba abajokezi mwena Kabaya Denzo mwe Buchamanyi mwana wajokera Scorpion Shaba boy omukwata ko kutekujimyo kabaka wempewo tibani aba batujonkera babo abalwana ffe tuveewo bawo kyoka ffe bajonkera bakimanyi ffe tuli bakabi yamani mwe abatujonkera boy ffe tuli bakabi temiza tujjawo boy tujja bakuba ndongo ati ni musajja ate Samuel uliza ate ni musajja musamize ate banayongera okujonkera neddogoli bayo empewo zijaba banoonya gye bali eyo gye bekwese mu geto zaabwe eyo bifulukwaye toyina wadde n'akawewo male kutwala mu ssawo lyange ssebo liriwa male kutwala mu mbuga ssebo musamize ssebo gy'oli eyo omukongozi ssebo gy'ali eyo tujja kuleeta ssebo walina mukubizibu ate kati Katonda bakujja sokolete Denzo ne Buchamanyi ne Kabaya naye lumu maloba mumujjako ebizibu ebyo bibaliko amayembe gajja kuba omuntu emboko lwageesibako lumu ate empewo tebazeesibako empewo tebazeetuuma goloza zenyambala obutiiti oza ki ekinyambaza obutiiti kusikiriza bakazi baku bakazi sikubanda bana abakazi babambala kusikiriza abasajja baku bakazi ze ni musajja musamize ati kankubuzeemu okoze interview nyingi mwajo wejidugala eje mwajira jo siseko jina kudugala seo oba ofuba mindi ya shisha ati ngado za fana na jemyo kabaka wempewo sajja bali bafuwe mindi sajja fana jemyo kabaka wempewo kuba doli muddugavu ati enviri ze nyina nazina sebo zina bana mukatinti omanyi wakinyina tinti temanyi abakazi bamumatire okuba tinti okitegeera kati keko si butiiti okitegeera naye nga Kabaya kabaka wempewo yo ndabye Scorpion Shaba ndesenaka kinene obude tulimbwankuba nayo ndesenaka tuyo mwana wakumbuza kinene ate kastanda kyendabe kiri kimu omuntu enayagala nnyo Scorpion Shaba bweyogera ku kyendabye omuntu enayagala nnyo Scorpion Shaba bweyogera Kabaya pressure mukubirawo otuyanye eda sebo si pressure mukuba busungu bungi mwana ate Malusene yagambye wasangira Denzo mpale engata agenda tambulya mbigera agenda zirekawo okitegeera Malusene yagambye wasangira Denzo Kabaya ne Denzo Kabaya abo bagenda kuvamu engatto batambuze ebigere
bajoka kasanti bajaja bakuba kiboko kolo Maisoni talina wabajubisa talina basamize tubera musawo tubera mbigere kati Denzo Kabaya Buchamani bajoka kasanti ate Buchamani zamu kuba da kiboko ogulo kumute kwambala ngatto wado chimanyi tibucha zamu kuba da kiboko empeo ogulo kumute kwambala ngatto baze na gwe kasito jokera boyo mubi kangende wa Kabaya mubuli ekyensanze wano dayo gambe Kabaya Denzo bebereremu tebajonkera musajja bamubere wala bamwe mu distance boy musajja nga mumuwaga nnyo ati wakabi mwana nanyi nimpewo musajja nga mumuwaga nnyo musajja wakabi mwana musajja wakabi gwe choyino wakabi akoze eki katika nkubuzeemu ali ni skin akyabamba top 10 akyabamba nga luli njagala ate yakava mu katika nkubulyeemu petuluma mira wano netumalako mira olunaku lulamba tube kulimba lwa alien skin ate mira batuma aduliriza kati nkugamba luli twakalumangane alien skin yakulembera naye amanya sanze we yagajjanga miraba wakubana amasanze yagajjanga ku Scorpion Shaba muganda wange atya ye mwani kyange nyimba byonna yamuwanga abana bamukuuma amaanyi gage ku internet nga alien skin was scrolling alien nekati buno budde scope so kali akayimba ko kali akabajonkezi ana kalala wala kana kayimba akala akabasamize waliwo akalala kano muza hadi bebe tubuza abo badenza abo Kabaya Buchamani bebe tubuza bagwa mu kirasi kitegeera timwe badenzo mbuza musomera mu kirasi kibuza tembabuza muri bakikachi mbuza musomera mu kirasi kibuza tembabuza muri bakikachi le munyankole oba oli mwana wa Muganda yogera luzungu oba yogera Luganda kanji bakube yona etalaga mawanga ewafeje tuva mu kebite batugamba gwe Denzo Buchamani Kabaya manje mugwa boy temujonkera musajja nenga tochimanyi lwaki okola boti amaguru atyo usungu bungi mwana batulumba round kick wanumbye mu nkambi yange boy abasajja munabona abali awo oza n'obutava wano vumanga bakazi ate sikudda munonvuma ate abasajja abo babuuze ku bibuuzo ebizimba eggwanga okitegeera ate banyumya ku mboozi ezimba eggwanga kati omanyi gwaki Scorpion Shaba yavuddeyo neyesimbawo kubwero si wano Bwero si wate yangambye ate Kabaya agamba bwero si wano Scorpion Shaba waliko omanyi lwaki yavuddeyo neyesimbawo ate ne kadi ne bagimuwa Kabaya kaye mutuufu ero si wano kati Kabaya ina bitabo Kabaya ku myaka gye talimba Kabaya bitabo ki byayinza okuleeta neyesimbawo ate ero si wano tebeetaaga bitabo sebo genda ku account yange ya TikTok ogenda kulabayo ekifaananyi kya Scorpion Shaba osobola okumanya kimu yagidde okitegeera NRM NRM naye kugambye yagidde mu gundi ki LC3 si LC1 Kabaya talimba emyaka gya Kabaya tegirimba anti Kabaya yagwako nawo obwongo bwakwata balafu kankozesa omukisa guno nsabye ekyali wange akalulu Scorpion Shaba bannange munonde ku bwero si wano ku bwero si wano Samuel oberako nagambye embozi zetuliko ezimba ggwanga nze Kabaya mwesiga kati Kabaya atalina mbozi ezimba ggwanga amanyi kulunda nkoko ate abasajja mwana tebatujjaako boy naye koko zaabaluma kubanga buli muntu arangira Kabaya ntunula wali kila kamera yadde so tunakuwa ino ogenda kuwali emanju naffe tuziina enkoko naye Kabaya endongo yagivaamu yadda mu kulunda nkoko lwaki mwewe muzirunda musigala mu ndongo lwaki yebwazirunda ng'ava mu ndongo olaba badikiteeta abayivu tebaagaliza bannange bwe bataagalizaawo sebo mani mimpewo toyagaliza bwe bataagalizaawo abajjonkeza abo Kabaya Denzo temuyinza vaayo ne mujjonkera Scorpion Shaba mmwe temulisobola mmwe nammwe muli badongo nyo temuyomanya generation boy ndalamu kati wadde okimanyi nti wano mu kitundu mwe tuli wano wenyini we tuli tulinawo chairman w'abavubuka muvubuka byampeddeko wadde okimanyi ate ku Kibaati Ganga bannange kati chairman w'abavubuka ate nga yakulya Kibaati Empire
Manager omuyimbi. Ate nga manager omuyimbi. Nanyini mpeo. Wadde okimanyi. Kati yensonga ki nkugambye Scorpion Shaba yazze okwesima ku LC3. Kati bakabaya abajonkeze. Taiza nakumanya nti enemwemu. Yasomawo emu. Oshegera. Kifajo soma obuti busatu obunaga nti buli busatu LC3. Yasomawo ki. Emu kubadde aba kino zalao. Nagudde mu zalao. Sizalao sebo. Sizalao. Nekabaya. Chemani wecharate. Ati cyangugambye ono petulina chairman atenga yakulira kibati empire sebo. Wali awo sebo. Ne wagende wakabaya wasangayo ki? Wasangayo bumpuga. Bumpuga buno butambuza amagulu ana si wasangayo. Embwaye. Si kana bucha. Gucho ino manya area yakabaya njaga kukulya chairman we woddayo. Kitegeera. Woddayo ate namulabye nganemviriza zitakolo oba mulimu nsekere mwana azinaba ate nekyanyiza okubalina nakiwaani amarasita galiko yatekako kiwaani tunulira enviiri ezaddala boy tunulira enviiri ezinyirira kabaya avemu ebyo byokusiba kabaya alina miguba mikira jande gyasibamu mu nviiri ze nalookinga gwe tobiraba kira enviiri zakabaya zaddala zinyirira otuukayo njagala omusigesikemu tikale nga oli mukulembeze sikasikamu olaba bitakutukeko ebyakabaya otuukayo oddayo omujja ku interview konna nja kunkubya ali mukulembeze so amukwata tegeera tuli banyiivu nnyo mwana okujjonkera omusajja gamba ndi munyiivu tuli banyiivu nga ghetto abaana ba ghetto yona bamudda abaani bona basajja banyiivu nnyo mwana kati kabaya oyinza omuleeta mufu abavubuka tufuge njagala otugambe ayinza otugambayo kabaya balina kubeera eri mabega baana baffe Scorpion Shaba inamulabukirira kati ayina ensigo gyasiga mu bantu nasoka kumunyooma ne Scorpion Shaba kati alina kyayagala okukola abantu balina omuwa respect nnyo amaanyi nnyo naye kati ganga gundi Scorpion ganga ani gumuwa ekitiibwa alyansikiri muyisaamu eggaali bukyamani mumuyisaamu eggaali ambasada wa ghetto ensi yonna gwemanyidde enzo muyisizaamu eggaali muli ku kabaya ate kati abo bakabaya kati bana tubaleeta nanyo kati okitegeera alien skin ekimuyisaamu eggaali obimanyi naawe omusajja yamuwa nnyo obudde yamuwa obudde Scorpion Shaba yawa nnyo alien skin obudde naye yamuwa kaki mwana Shege afitwa bakyali bali nga wenkugambye nnyo naye wali wafangoni nnyo Shege twali bakyali bali era omukulu kasaya yavaayo n'agamba nvuddeyo era naffe ntugijjayo naawe bimanyi kandabe ku ngalo zo ezange ziri solid ozengera zabayimbi okitegeera anti ensonga tukuba abantu obumonde ku ngalo Shaba Shaba ina akamonde akayina ssebo ffe tumanyi kukwata microphone zino kitegeera mwana era bona abajjonkeza bagamba mbu tubba abantu manyi mwana omuntu oba wakabibi bakujjonkera boy aswana kwewandikira luyimba nalo mu Scorpion Shaba bamuwandikira oluyimba lwamwe lwayimba ani yaluwandiika so atika nkubuliremu okumanya ffe tuli bagezi oluyimba olulaba obudde bwe twayingira studio we waggwera mu studio mu kisigala twagana ebigambo obudde ekigeza tuli baki babongo ani abawandikira kale buli omu yewandikira ekiche faino buli omu yewandikira ekiche ate wakesa mutwali kulya wakesa mu faino abeerayo gwebuuza kesa mu gyali producer kesa mu gyali ku mapesa gwe mubuuze ogenda so munoonya akaawo n'omubuuza oluyimba luno balukolera mu dakiika mmeka Scorpion Shaba ne Jimmy yo kabaka w'empewo ekitegeera nakunyonyola bongo kati bino byabakugu boy ekitegeera yabanene seremukugu byabanene onzalya biramu nange bro ade onada kusaidia Denzo ne Kabaya ne Bucha ogenda kuba simolo ino yabanene okumanya ebibaluma Mayanja family boy ebibaluma bitini nkoko era bali bajjokera Mayanja family gye bakomekerezebwa naawe bani okitegedde wizo abamanya bali bajjonkera naawe ate nabo bakugambe twamusuulawo omujjonkezi naye boy alina kwenoonya aliyeni boy alina kunoonya yajonkera Mayanja era jonkera palasa nkopiye ate ankopi musajja bakabi nnyo mwana Mayanja family boy kuba tubeerako nabo singa Denza asala najjako ko wano mukako okakasa munaasigalawo bino abiraba kati Denzo interview zigenda ne batukuya simu ngwali wali natete mbitaala tumusalako nga ne Scorpion Shaba nga ne simu tena mutuuka kegino omukulenda omusajja tumutadde nnyala abadde kujonkera
Otegeera. Era Denzo akimanye. Wali mukikira ne mukikaga tumukima. Ne mukikaga tumukima. Denzo abira mukikaga. Mukikaga eri wansi eyo mazzi simanya wansi. Ali wansi bayitayo mukikaga nga. Ate mukikaga gwe omumanya omugaga alina ettaka lye. Dajanga salira ngalaba. Aiza disigaza nga mazzi gasalako nnyo mwana. Abadenzo bayinza osobola okusula eyo. Kitegeera mwana. Mayumba g'amazzi basenesene ku mazzi ng'enkuba etonye. Kati ng'olwayo keetonye ayinza okuba alina mukusena. Teyakututeko wuwe. Owakomyawo wanywera amasada ge. Naye alina fulaati. Ekinnuma Kabaaya alina fulaati. Bukyamanya asula mu fulaati. Denzo alina fulaati. Mmwe ate abakuwakerere. Sisitegeera kye muliko. Kati ssebo kamera eso otunulakaawo. Ate no fulaati. Awo wensonze. Eno fulaati. So otunulakaawo kamera wensonze. Ssebo wano waka ssebo. Wafangoni wali siwe eno Kibaati waffe ssebo waka. Sindayogera ku Fangoni. Uliriza ati kati olunkuwa Wafangoni siwe. Sawa yona bamugobawo ate wano tuli waka. Ewa Denzo wali wanywera amasada siwe. Uwe. Yakulimbye nti uwe. Wanywera amasada yakulimbye. Shaze Denzo manyide banga. Yakulimbye. Ali uwe. Yakulimbye akulaze akulaga gwenda tulage ku biwandiiko. Bagenda yakola one ekifaananyi bagenda kola we ate wali Scorpion Shaba yewaye ebakuli ate uwe munnage. Wadde okimanyi tuwa kitaawe. Ate waba uwe. Wa Shaba. Waba uwe. Ate okigeza musika. Ate wali waka. Kati ngenda teeka Denzo ekirowoozo mu mutwe agule waawo. Nena mugamba. Sobola kugula waawo boy. Mpaza aje tumuwole. Denzo okusirisa abavubuka bano. Kati gula ate mu Kibaati tumuwole ku ssente. Tuzina Scorpion Ganga weeri Denzo gula gundi Kabaaya soko ogulewo. Ate Kabaaya agenda tunda nkoko ziva mu ssente mmeka naawe. Okuyimba yakuva mu yali afuna ssente. Kabaaya bagulawo. Kabaaya talina ssente. Alina. Agenda tunda saga lya nkoko. Enkoko zona zalina zitunde n'obuyibwa. Ati mwana bino byabanene ebi basajja bayimbi bagala jonkera bayimbi boy mwe jonkere mwe mekaba kadde Denzo jonkera Kabaaya jonkere Bukyamani n'abala we batyo mwana ino generation impya King Sir abagambe ne generation impya mwana kabaka wempewo yo wali ngeze ko mukomera makomera tuyingide manje yange tugavaamu yango omunye abayimbi banga kiru ali osinzo okumala mukomera nga lyo esina banga nayo mazeeyo kubanga ze ni musajja muyimbi boy era no nkwata buno obudde era gamba ndi muyimbi muzeeyi kiki omanyi kwata buno munda kikabiri oba wabweru boy era mbo kya kyembocheza ago mimwe gwanga mu mute boy agenda kola emirimu abasajja bamanyi bona waya tatumanyi mu kitundu gena na tete kuba ku DPC atumanyi boy kubanga ate polisi emutundu wano batumanyi wamu tulina tete kitegera na wano wali nza kusalako wano waitawo watya wano tuli mutundwe mu Kibaati mutundwe mu Kibaati natete lyawo wansi awa umasaawo fashi ambassador muyisamu amaaso ate ambassador wani naawe Denzo ambassador wani ani yamulonda Denzo sema ani yakulonda nkubuuza ani yakulonda sebo ku ambassador era ipapula biri wasebo byewasayininga ke ya ambassador bageto aika samu afunye empapula ero suwa Scorpion yageno kulonda ambassador kati kuliya tunatulondo wa ambassador tugena kuyitoberewo kitegeya tugena kuyita boy ojja kumanya ambassador omutuufu abave mbyo kwesudia Maliswene yagame wakwatirako boy agenda oyatambulya mbige Maliswene gwe kyalina omumanya esimu gwe omulaba ngako kuba bukubi kabaka wempewo yo nenga nagambye boy wa Kibaati tuveyo ko tudde kati ku music Kibaati kinsu wachi bayitawo ku Kibaati wano Kibaati anti ero ujimanye iba Baati wozole yali Baati abasajja bakubira amabati we bali awo barasita badopudola bona we bali awo ba ashtale nteto balengera eriyo na ankopi the animal kati je mukozesa Scorpion Ganga obana mu mina flag yaffe nati ne Scorpion Shaba ebaawo Scorpion Ganga abasajja bagenda kuba wa mansichi eba wansi wensinga ina fulaga kiche mubara sebo kintu kinene kye tubanaga bino byabakugusebo byabanene oba otegeera ngo jamu zino ensonga batozeeta mu Denzo tozeeta mu Kabaaya kati bino byabategeera bokka boyina wano Scorpion Ganga fulaga yayo ya black ne white yafe ya black era lebo yafe eri mu white KB Empire kitegedde mukopera ddala kala sikopa kala flag eriko haleba neki ekinnumye
Scorpion Shabatalina liso lirabira wala. Atya ssebo. Sawa ina yandiwambibwa. Ani amuwamba abasajja bamukwata. Uliriza abasajja bamukwata yavayo musawa meka. Mu butikitiki. Ne sawa nezawere kitegeeza. Kabaya gamba ina abantu byakubirawo essimu. Ndako kastore kabaya kogerako ngati omusajja nagamba omusajja. Yeyita kyono. Kabaya yeyakiriza mutima kwa dacha jonkera. Okitegeera mwana Samuel. Acha jonkera boy. Yeyakiriza. Akasajja bakakwata musawa busawa ne kava mu butikitiki. Okitegeera kabaya nakiriza nakasajja kakubye essimu eji. Emu. Nebakatane kakomawo. Egayi ne kanona. Kabaka wempe tugenda mu kalulu. Obaka kibo wavubuka. Obaka wempe abavubuka. Omumbi wa gwange kigambo obaka wempe abavubuka. Omanyi kati ffe eno chairman waffe wa People Power. Kitegeera ate Scorpion yajidemu NRM L3. So kati ffe tulinga abawagizi ba mupiira. Lero kankusanga ku Maniyu kanjagale ku Arsenal. Kitegeera ekyo usanye ku Arsenal kanjagale ku Manchester City. Kitegedde gwe obaka wempe abavubuka londo omuntu gola boya ajo kukulakulanya. Kitegeera kitwagala bajonkezi. Kitwagala bajonkezi okitegeera mwana. Nze ni muyimbi wa ggwanga boy ni musajja muyimbi. Samuel nze ni musajja muyimbi sibera mu ntalo ezo. Naye kinyingiza mweze entalo kujonkera musajja wange okitegeera. Nze ni musajja muyimbi. Era oli agayo okulwana nange entalo aje mu ndongo twekubye luyimba ku luyimba. Okitegeera. Naye ongambye Kabaya kati. Era Kabaya ngenda soka mbatero luyimbo lwabajonkezi. Lugenda bakuba nnyo mu abajonkera mmwe. Ate malemba tere ndala kati mugya kulya ndongo ku ndongo so bakabuwadde abavubuka londo omuntu oyo agenda okukulakulanya nga ffe twalonda chairman waffe ssebo era chairman agenda kujja na kubongeko nenga muganda wange ffe mwetuli ku mwana Katonda ali eyo Katonda yatutuma kuba bajagujagu nga bwana wa musota bwe bukazaala kukateekaawo ko ne keeyigira amaloboozi nga gano tugakutuusaako obeeko ne kyoyiga abayimbi b'eggwanga bafuuse abayimbi b'eggwanga ne gangs zifuuse gangs ku kibaati anna ngenda kukomawo omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munaana mwenda abavubuka amakumi anga asatu bakuŋŋaanidde mu kifo kyekimu Kibaati Empire ekisinga okukwasa sebo wane waffe nagambe tewali akwata oli omyayaani oli awo batimbala musamize oyo musamize sokojje omukongozi Sakojje katiri ze team management yabo sakojje katiri sakojje katiri gwe sakojje awe basajja baba banange abo kunonya abo basajja seko tulekoko wano owai kiri kitya Denzo Kabaya mumanyi muwulira buwulizi ate Denzo nga okyogedde ate Busha bankugambe nti naye muwulira amanyago Abida Kawanga FBM Gumana Katonda ali eyo Kawanga nga bw'omulaba ye design nze n'abalala bendeseeyo ye design yaabwe bali mu kulya binyeebwa salads Kawanga yo mbadde nsaba obulire ku bavubuka abali tugenda mu kalulu effujjo liyitiridde okuba abantu kuyitiridde soko babulirire bavubuka banange kyenyiza bagamba tumwegatta kola bintu bya ffujjo obulamu bwa bbeeyi future yo lowooza future yo bakadde bo niwagyolaga bona bakozesa ebiragalagala eyo ebiragalagala bannaye kyenyiza obagamba tokozesa ebiragalagala bibi kaki biragalagala bingi okimanyi temuli amayirungi bibi kwaba abantu se baba naku amayirungi mabi amayirungi Kawanga wedireyo sebo baba mu kubasajja ba Kibaati Empire bamita FBM Kawanga mweraba